tuwulire ku ttiimu eri yo yabadde etya mu nsisinkano Saudi Arabia. Kati ttiimu eya Russia yakulembeddwa Ambassador Sergei Lavrov. Abadde minisita w'ensonga ez'amawanga amalala mu Russia okuva 2009. Kitegeeza nti kumpi ebbanga lyonna Putin lyamaze kuba pulezidenti. Ng'ogasseeko naliri bwe yabeerera Ssaabaminisita. Ono yabadde awo taseeseetuka. Kyokka jjukira amawanga ago. Eno ye ministry esinga obukulu. Mu America boogera ku Secretary of State. Ye ministry esinga obukulu era Obama bwe yali alonda abantu babiri ebifo by'anaabagabira ab'amaanyi mu DP, Biden ne Clinton yalina kunoonya ku bifo ebyo. Clinton ne Biden ng'omu bw'ataba vice ajja kubeera Secretary of State. Kubezo ministry nkulu. So ne mu Russia no ministry nkulu. Omuntu omu okugibeeramu wansi wa Putin okuva 2 kabonera ko kungulu akakulaga kikyali eri Vladimir Putin ebbanga lino lyonna. So bw'amuyungula nga yakulembera kubanga zino si nteeseganya ntongole, kino kigula lugi, kisobola okubaamu omuntu yenna pulezidenti gw'alonze. Naye bw'abanga ono gwe yasindise kikulaga seriousness y'ensonga ku ludda olwa Russia. Kakati bw'omuteeka ku bbali kubanga Russia nayo yasindise basatu naye mu nteeseganya ku Ukraine mwabaddemu 2. Owokusatu ye yazzeemu nga bagenze kati ate kumulamu omulala ogw'ebyobusuubuzi n'ebyenkulaakulana ku nkolagana wakati wa America ne Russia. Naye ku kikwata ku bya Ukraine 2 ye Sergei Lavrov ne Ambassador Yuri Ushakov. Ushakov wa myaka 77 yaliko mbaka wa Russia mu America. So America agimanyi endya n'ensula. Kakati ekimuyisizaayo mu kuwummula okumuleeta mu nsonga ze okitegeera bulungi ate nga naye waakulusegere ne Vladimir Putin. Trump bw'awangula obumu ku bubaka bwe yafulumya yagamba ayina essuubi nti kakati America ne Russia bajja kutuuka ku kukaanya. So olaba nti kati naye ate akkirizikika ku ludda luli nga bwe twalabye bali bwe bakkirizikika ku ludda luno. Ku buli ludda olina omuzungu kyayita goodwill. Kati naye yabadde mukulu okumuteeka ku ttiimu eno. Kakati ku ye ne bagattako Kirill Dmitriev ampuliza nga nti basindise basatu. Abakulu bali ababiri ne babeera mu nteeseganya za Ukraine. Ono ne bamuleetamu nga bagenze ku miramwa emirala. Ono munywanyi nnyo wa Putin. Yadde emyaka mita ine emyaka 49. Yakulira ekitongole kye bayita Direct Investment Fund. Kyekitavu kya gavumenti mwe bajja ensimbi gavumenti ya Russia zeesiga mu byenfuna. Gavumenti ya Russia esuubula. Wano wejja ensimbi okuziteeka mu by'obusuubuzi. 88.8 CBS FM.